Music wange kuba music ngali mu content niwe mba nvuddewo sawo ntibana mutegeera ulide naye baagale tebagala bajja kola ki bajja mutegeera era bajja mwagala ateke twakuvumbudde bajja mutegeera nampaka Uganda yonna ayo tojja kuba Uganda yokane mu India nze oluyindi ndumanyi era music wange ntabike ennimi so nteekamu olusoga oluganda oluyindi okitegedde mwentambulira style yange omuntu wakolera ticket yagenda abuuze ekigambo waliwo ekiruyindi kyali kimbuzeko nga kinemesezza okutegeera n'ofuna ticket n'ogenda mu India pyare ate pyare kyekyo anga mware pyare karta nganchi kule kinumyo nensala ticket kugenda kubuuza mu India kati wano tewali gwena sobola kubuuza n'ogamba nze kanjisale ngende nagezaako kuba busene bwawe bwaliwo nga toyina nakwetagisa kubuuza wawano gwe n'ogamba kangende mu India nengena nembuuza omuyaye nambuulira kikitegeeza kati manyi Punjabi, Marathi and Gujarati ebyo ezo nnimi zisangibwa mu India eziva muziba India ogambye olusooka baluyita batya Punjabi soko obuzeeko abatuwuliriza nti oba mu kyebaliko mu lulimi olwo Punjabi hare bhai kaisa hai acha hai bariya hai namaste hai bannange ono muganda wange kyatukola wano ne tujja olulala Marathi soko obuuza abatugoberera ku Popin Media bagambe ntino musubscribinge musharinge mwabata joininga Popin Media mu joininge mu Punjabi hare mere ko Jaspanday bola hare sharing kare hai subscribe kare hai bo fanche media hai Popin Media acha hai samjha thank you very much muganda wafe banna yatulina gamba abantu bajoininga mu kutuka Popin Media molimi olwo lusembe omanyinze oluyindi bana esimaina kumanya shande tormandara atai potor manda shanare bao pande shade skorab kantar maya atai shotor mabari potere paria oyo muganda Zaxct Jaspanday bana yo musajja kyali okunkola wano nenga tulina yo Popin Media lero lusose tujja tambula naye paka omusajja ona tugamba kasatuka mu India bonna basalumani kani be mumanyi be bamunona ku airport yatenga bavonna ani amit bakchani yankubira ko by the way nano lwimba lona kubabalita luputera yankubira yakuba kubana teka kugunda na searching nankubira ko mabigeri sikatikati kyabaganda bange mwenna abekumidde ku Popin Media Summer King 256 bwentyo mbanyingide okulaba nga tukutusaako programu yaffe eya vumbula serebu songa nyongero kujjukiza bannaffe aba College wailaka bongero okutegeeza nti somero isomesa arts ne sciences atenga lya o ne erevo ebisulo birungi ddala songa ate gwe muzadde ali eyandyagadde okubanga omwana we asomera awantu awalungi omwana wajjukula omwana wajja okusomera mu butuufu naye agambe nti no nasomera mu ssomero era lyampa omusingi omukulu w'essomero osobola okuyita ku nnamba eya Airtel eri 0704 16 songa esembyayo 34 n'abagala okuyita ku mukutu ogwa WhatsApp ennamba eri 0776 517 esembyayo 62 bonako olwaleero tulina munnaffe gwe tumaze ebbanga nga tumunoonya banyumbadde mumuwulira ku radio stations ez'enjawulo okusingira ddala mu kibuga eky'eJinja onako olwaleero tumunoonyeza tutambudde tubadde nga tumukubira obusimu nga tumuga muganda wange twagala tube nga tukukyazaako ku mukutu gwaffe ogwa Popin Media osobole okubanga abantu bakumanya onyonyola abantu ekintu kino industry wajingiramu otya industry kwegamba ekintu ekikuto kyo kubanga omanyikiddwa ate nga n'abantu ab'enjawulo bakwenyumirizamu onako olwaleero tutambudde nte tutalaaga nesobola okubanga tumutuukako tugenda kuba twogerako naye mu kaseera kano gwe mwennyini atugoberera ku Popin Media songa nyongera okutegeeza gwe muganda wange genda osubscribinge genda osharinge genda okomentinge okusobola okuba nga ofuna ebintu ebingi okuzama naku lwaleero kyenyiza okugamba kiri nti tugenda kuba tukuleetera abantu bangi abantu ab'enjawulo ba celebrity ab'enjawulo era nga etwakugamba tiserebu oyani mwana muto muntu mukulu musambi wa mupiira munnakatemba kati onako olwaleero tuli ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Zaxct Jaspanday tumujjukira ku radio yakira FM era nga akugamba nti akoze mu music industry okumala ebbanga eddene ennyo nyini ddala omukulu tuli naye olunaku olwaleero era mugenda kuba mu mwotabuliro ababulire ekintu akikoze atya akibaddemu atya okubanga n'essaawa ya leero akyawulikika omukulu nze nsukula mukama wange nango kusanga
amanya soko bulira abantu abatugoberera Popin Media gwani bakulabangako n'amaaso gaabo nako lwali tukulese Popin Media twagala otubulire amanya go gwani aga radio genkozesa ku radio bagayege nyini amanyo jatubulira amanya agago gennyini n'amanya g'okwesa ku radio station naye ogenda soko otubulira amanya g'okwesa ku radio station abantu abasinga ge bakutegeererako then n'amanya gennyini agago ag'obuzaalirwano. Nze bampita Zaxct Jaspanday loving daddy black Indian only me people they can try but they cannot. Akantu ako mukawulidde mwe baganda wange abatugobera agambye nti nno abantu musobola okugezaako naye ate temusobola kola ekyo kyennyini kyakola. Zaxct Jaspanday amanya go gennyini ag'obuzaaliranwa gwani? Nze bampita Zakaria Lushego Muyingo. Zakaria Lushego Muyingo ge manyago ag'obuzaaliranwa. Kati twagala tumanye industry eno ogimazeemu bbanga ki eya music kuba tukulaba okuba music ate nga music wo mulungi tokomye kutya kuba music obadde ku radio station ekintu kino kyonna okimazeemu bbanga ki? Kangambe emyaka 10 nga n'etaano kiti gye maze mu media ne mu Mukuyimba. Watandikira wa okubanga otuuka ku radio stations kuba sometimes tukiraba nti okutuuka awantu awo si kyangu ne gwe watandikira wa n'obuuka paka watuuka ku radio? Ku radio nali nga nina obuzibu bwa mirundi ebiri nga nina okubeera nga nsobola okwewerera kuba taata wange yafa nga nkyali muto mu 95 nandika nga ndi muto ddala nga sinasobola kumpeerera nga mwenyini nina okufaayo okwefaako ndabe nga nsoma oba nfuna akalimu kenkola ki keneekozesa kenkola mmala okubeerawo. Kati ebiseera ebyo nalina mukwano gwange baali bamuyita Jaspanday Muyindi. Musajja oyo yali mukwano gwange nga tuyitangawo okwo nampita naŋŋamba nga mukwano gwange twogeraawo boyi biki kati namanyi ekizibu kyange Muyindi ono ansitula nembeera nga naye wuwe nga mukola nga house boy nga nsiimula ennyumba nga nkola ki nga mufumbira kamera tubeera nanjigiriza ebintu bingi nga wampa akasente nengenda ku Main Street okusoma. Owulidde ekitegeeza wagendayoko mu India wasomerayo mu India mikwano ki gy'olinayo bitundu ki by'osobola otugamba nti Zaxct nali mu kitundu bwe kiti era gye nayigira olulimi luno? You want me to speak Indian? Osobola okwogera Oluyindiya kuba abantu baagala bamanye ekintu ekyo kakati ekintu ekyo bwe nakitandika kati katuve mu story ebiri ebirayolidde kati tudde mu entertainment nga tulimu kitegedde we natandika nga ffe twogera mu program gye twakolanga ku morning show bali bagiyita akaliba akendo ku Kira FM nga tukuba n'ebiyenje byonna ne biwuliriza. Twali bate ebiseera ebyo program eyo njijjukira bulungi twagiwulirizanga ku morning show. Kati abantu soko babuzeeko mu Luyindi nga wentuuka nga buli omu agamba ne main presenter nga ntuse comedian wange atuse nga abeera musanyufu. Yes sir. Nga mwamanyi nti Zaxct atuse buli kimu kigenda kuba good. Awulidde? Yes sir. Nga tukuba wonna nga ne radio endala zeeraliikirira. Kati twagala ogambeko ku bantu batugoberera Popin Media nti twali tukuba nga ne radio endala zitweraliikirira mu Luyindi. Aremere ko present karo Jaspanday loving radio 88 Kyira FM number 1 station hai ban kar radio hamnu shake kare. Olwatandise era nyongera okutegeeza nti genda mu maaso we twakeeranga ku makya nga my president abeerawo nange nembeera wano n'atandika oli ku kyano munana katoneza mukaga Kyira FM nange ninze Mike D biki okitegedde ekitegeeza akolanga ne Mike D mumanyi bulungi ali ku kati ali ku Smart FM egisoba yes sir kwakola ennaku zino kati ng'ayingira nange nenyingira. Zaxct Jaspanday loving radio harjana msana praga chorke kedam kar bo fenche 88.6 FM number ni station he morning show akari wakendo ban kar left and right up to 10 o'clock. Each and everybody keep it locked. Dancing, laughing, music, comedy is excellent. Don't touch your dial. Each and everybody was feeling good.
abaganda bange ndozo mwami mulaba twabagamba programu yaffe yavumbula serebu tujja kuleetera ani kwani onako olwaleero tuli n'omukulu Zaxct Jaspanday ngayogera luyindi ndoza muwulidde tuli naye nzamulina njagala tumuwote agenda kuba atunnyonnyola mwe baganda bange batugoberera ku Popini Media genda mu maaso mukulu Zaxct. That time automatically each and everybody was feeling program morning show. Okay. That time people we are using a lot of brain to put content and people feeling what we are doing is good or not. Oh, you are getting me? I understand. Mwana muto mukaire muwulu mufumbo was feeling the akali wa kendo show. Yes, sir. Oli kumana chenkoba nkitegera muganda. Yeah, Zaxct Jaspanday tuli naye Zaxct Jaspanday. Mu India wagenda yoko kuba olimi no tulaba engejo olwogeramu mu India wagenda yoko olimi olwa lutegeera otya okubanga enjogera gy'olwogeramu ate olusinza ne bali bennyini abayindi anti ensonga eri emu gye nkugambye natandika okubeera n'abayindi abo nga nkyali mwana muto owulidde nensoma kaawo ne bitagenda nga bwomanyi amagye tewali kati nenyingira mu kampuni gye bayita Three Crane yakolanga ebibiriti yali esangibwa kati yali ekolanga Three Crane mwedi ejinja kati ekola bubiriti bayita Krishna. Okay, Krishna tubutegeera kati mwe nali nga nkone nfuka technician nga nkanika machine erema n'omuyindi okanika kyagenda mu maaso mutugoberere bugoberezi mwekanyi bwekanya waliwo machine gye bayitanga parking machine esiba akabox ako bulungi nenga yali nzibu nyonge esikabuti olupapula n'esooka wrapping akantu ako yalema omuyindi nenjikola olidde kati bwe nagikola boss najja director najja yali muyindi najja we yajja nabuuza who is doing this machine and where is that boy nemvayo nalika kido mwana kiteke nenga ndi mwana nali mupamba mpulira genda mu maaso tuli naawe omusajja yo nampa appointment letter ne batandika okumpa emitwalo ameka 2 nenga bisende nyingi biseera ki ebyo mu mwaka 2 12 njerere ngofuna emitwalo 2 musajja goli mugagga era abakazi bazirya tukitegeera emyaka egyo bopulaninga nnyo kituufu genda kubaraganga bomanyi mbwe ebidongo kitegere omala otazuukuka mangu kikukwatire n'okulanga tolina kyolina kitegere. Okay, bani be wakolanga nabo ebiseera ebyo ku radio station ya Kiira? Ku biseera bya Kiira ebiseera ebyo twali tukola ne Sylvia Chansuti. Sylvia Chansuti yayimba oluyimba lwa botototo bayimba ne bebe kulu omukazi simanyi ng'akola biki ebikiregere ebiseera ebyo kati nga tulina Rocky Manoki owulidde Rocky alinga eddoboozi lye liringa lya ndawusi owulidde Rocky nga bakola evening expression so kiri ebiseera ebyo nga bakuba nga bakambwe nga content yaliwo ebiseera ebyo gyali Kiira nga y'amaanyi nnyo yali y'amaanyi kankubuulidde nga kubanga twetegekanga bulungi ne tumanya program gitugenda okuwa abantu baffe ng'oyingira ku muzindaalo ng'omanyi kyogenda okuwa omuntu kyekyo okitegedde naye abaana b'ennaku zino bayingira ku microphone alowooza bino kyeteyalidde kyamisana enjala emuluma owulidde nga tali bubi kale tali organized kwegamba n'ogenda nga naye teweefiringa kikyogendako naye ng'olina okukola olw'okuba ayinza okugulayo microphone n'akiddamu ekigambo kimu n'akiddamu olaba nze oluyindi ndumanyi era music wange ntabika ennimi so nteekamu olusoga oluganda oluyindi okitegedde mwentambulira style yange osobola okumbulirako ekitundu kyonna ekisangibwa mu India eyo fortunately natuukako Karikata and Mumbai 3-star hotel wetwagenda mabega yali yamutawaana nnyo nga tugenza okusoma ku byamashini biseera ki ebyo 2-5 wali wagendako mu India 2-5 twamalayo emyezi 3 ng'oli mu India ng'olimi olwogera netugenda nga bwomanyi omuntu oba tomanyira oba obadde ng'olina omuntu ng'otege omwana omuntu akwata mangu so nga nkwata netusoma netukola ki netwogera kuba bali tebamanyi luzungu lusimbeera naye nga tubeera nabo netwogera netukola ki myezi 3 nesuka nkoma wano ate nemba mubi nnyo eryo ebbanga emyezi 3 lye wamala mu India kwegamba oluyindi tewali kintu kyonna kyonna kye bayinza kwogera kye bayinza kubuza kati manyi Punjabi, Marathi and Gujarati ebyo ezo nnimi zisangibwa mu India eziva mu India ogambye olusooka baluyita batya Punjabi,
soko obuzeeko abatuuliriza nti oba mugyebaleko mu lulimi olupanjabi. Hare bhai kaisa hai? Acha hai? Bariya hai? Namaste hai. Bannange ono muganda wange kyatukola wano ne tujja ajja tubuulira olugambye lulimi ki? Olupanjabi. Olulala? Marathi. Soko obuuza abatugoberera ku Popin Media bagambe nti no musubscribinge musharinge mwabatana joininga Popin Media mu joininge mu Punjabi. Hare mere ko Jaspanday bola. Hare sharing kare hai, subscribe kare hai, wo fanche media Popin Media acha hai. Samjha? Thank you very much. Muganda waffe banna yatulina nze simayina kumanya mwe banne tumubaleetedde leero lusoose tugenda tambula naye naffe tulina okwawukana naye nga naffe mu luyindi nga tusobola otuuza abayindi ne tubasomesa ne tubawandiikira mu luyindi kwegamba osoose n'oyogera olulimi lw'osoose ogambye olulimi ki? Punjabi, Marathi, Gujarati. Soko ogamba abatugoberera gamba abantu bajoyininga omukutu gwa Popin Media mu lulimi olwo olusembe omanyi nze oluyindi banna simayina kumanya. Shanda tormandara atai potor manda shanare bawo pande shade skorab kan tarma yate shutor mabari potare parya. Oyo muganda ve Zaxct Jaspanday bannayo omusajja kyali okunkola wano naye nga tulinayo Popin Media leero lusoose tujja tambula naye paka tujja music wange nkuba music ngali mu content niwe mba nvuddewo sawo ntibana mutegeera ulidde naye bagale tebagala bajja kola ki? Bajja mutegeera era bajja mwagala. Ate ke twakuvumbudde bajja mutegeera nampaka Uganda yonna ayo tojja kuba Uganda yokka ne mu India. Nina enyimba nyingi. Omusajja ono atugamba kasaatuuka mu India bonna basalumani kani be mumanyi be bamunona ku airport ate nga bavunamye. Ani? Amit Bakchan yankubirako by the way. Nina oluyimba lwena kuba baluyita Ruputera. Yankubira. Yakuba kuba nateeka ku gundi n'asaakinga nankubirako mabigeri si katikati. Nambuza who sang that song because that is music that song was old song. The Ruputera was old song by the way. Ruputera kitegeeza ki? Ruputera just love. Kintu kyoyagala nga kiri buno. Ruputera mastana chari merahe divana bullugori kitegeeza olinga gu sweet ogunene. That your love is like a big sweet bullugori he. Zaxct Jaspanday tulina leero lusoose tumulanga you feel nga if you love someone wayagala ko omuntu munda mulinga baida uli ano niwanga yagira bolizinga ulianga nga newo mulowooza olidde niwabanga tolidde kyamisana you feel okay. Kyawa where are you staying? I'm staying Jinja because are kya studio he mugama I have my studio they call Zaxct Katolonga kubuza studio eche ya ne mugama my studio are hey where good Shitagede agambye nungi nungi nyo but mana contact zange zako nayo luyindi nja kuluyiga mangu kubanga nange masobola okugezageza ko yogera nja luyiga mangu kati ne simu yange yagona okuva ne communication contact nekola ki nebula nenga alhamdulillah nchatambuza ekintu kyange era nja kitambuza awulidde papaka Allah bwalimanya kyayaga kyali nkolera kati kyenjagala okumanya mu India wali otegeseyo ko show abayindi bonna ne bakuŋŋaana ne bavunama ne bagamba Zaxct kakati ebyange mbikwata mpola okitegedde ebyange mbikwata ki mpola era music awamba music wange bamumanyi olidde ndo akuba mukubire ne jinje no sina kutandika kubalumba eyo wawali nenga sayo nojja nja kujja nsobola okuba wani gwe mwana anonti akuba wano tuyina abasajja nga tuyina ba Kenzo tuyina ba David Lutalo tuyina ba Palaso abo bana bato nawe Zaxct Jaspanday agambye ajja abo bana bato tumula omusajja akuba oluyindi omusajja abo bakubye mba wadde mu time naye gwe ogenda kujja oba sandiki nabo wa mu time kitegedde eso betereze bazimbe bafune kubali ku bulamu kitegedde yes kuba we natandika tewali agenda kudda mama nyabo Zaxct bagambe mbadde nsaaga nera bwe kimu kisoboka mu music kuba tulaba abayimbi bakubye ono najja nakola ki Zaxct agenda kujja kati olaba mvuko ani eyakaliko sawa zino tuli babandana zimayino gundi tuyina tulaba alien skin ne tulaba ne gurunedi ne tulaba ne kakati olaba sitya denje ebintu ebyo binyumira abavubuka olide nayo ngeri gyakyusa mu bigambo byo olide kati ebintu waliwo stage zigwe abantu abavubuka banyumirwa ebyo
kati owange emyaka navaayo okitegedde nkuba music ng'alimu content naye wonna nkuba okuba abavubuka nkuba abavubuka nkuba abakadde nkuba abali mu middle obalukitegedde nkuba ba corporate people okitegedde ne ba gentlemen nkuba bwe okitegedde wonna nawo nkuba n'abantu batakataka people batakataka people babeera bati and they people be bali be bali wabo takataka like omuntu habeeramu emitwalo ebiri okitegedde that is takataka and they is talking a lot abogere bingi bona bakuba takataka people they banangi all because my music is you can play everywhere okitegedde naye kinkulabyemu nti gwe ate kyokuba mu India tewali muyimbi wano mu Uganda akikuba nobody nkugambye muku first nti am only me black Indian they can try to do it but they cannot do it nawulyako ku kapitedda ngaliwo omusajja oba yaani yagezangako okwogera oluyindi nenga olaba agezaako okugeza nti ono omwana asaaga busaazi kukitegedde ate tebeebuuza tebaagala kwebuuza Zaxct ndi wano ndiwo omuntu ojja kuneebuuzaako naye ngenda neebuuza ku bansinga kukitegedde omuntu waakolera tiketi agenda abuuze ekigambo waliwo ekiruyindi kyali kimbuzeeko nga kinemesezza okutegeera n'ofuna tiketi n'ogenda mu India pyare ate pyare kyekyo anga mware pyare karta nga nkikule kinumya omutwe nensala tiketi kugenda kubuuza mu India kati wano tewali gwolina sobola kubuuza n'ogamba nze kangisale ngende nagezaako kuba busene bwawe bwaliwo nga tolina nakwetaagisa kubuuza wa wano gwe n'ogamba kangende mu India nengenda nembuuza omuyaye nambuulira kyekitegeeza ekyo kitundu kyewagenda bakiyita batya bakiyita gundi Sri Lanka Rachan mubaamu abasri Lanka abalunda ente abalina kampu ez'okulima omuceere owulidde kyenagenda omukwano gwange yali eyo pyare oho masti pyare oho masti gahe nya kuchi hotahe nengamba kati nambuulira nenyonyo nenkomawo nenkuba akayimba bakayita ojana kalimu ebigambo birungi ojana hamil geya mastikare soko tuyimbiremuko ogambye ojana akayimba akusoboka tuyimbiremuko waliwo omuyindi akakuba Ojanam hamil geya divani chare masti kare ho jana kati akakayimba kati banense Zaxct nse tojja tegeeza you are going chare masti kare genda otuuke mirembe Zaxct kati olwo radio givuddeko otandika obulamu obiseera awo waliwo ebyankwatamu enjokya ku manda ng'ogwokya luddawa ku kyalo kyange kuno ku gundi wali ofuna ku radio station wali ofuna sentiment bwena twatandika ku radio station nga tufuna emitwalo 7 nga mufuna gumu 2 3 nga kweguli n'okulya ne transport emitwalo 7 ate nga yali radio station esinga osasula ebiseera nenfunanga emitwalo 7 naye nga nkola nnyo omulimu munene kati ebiseera ebyo tewaliwo basponsa abajja n'agamba kati nze njagala ompisizeewo kano bajja naye omanyi nga ababosi n'abo bamanyi kitegedde anti waliwo abasalako eyo ku street alabe Zaxct atambula n'agamba wayi kamusaleko munyigeyo kye munyize asobole okuba nga mpisizaawo bali tebabakiriza biseera ebyo era abo bwatuyambanga nnyo obwo obusente bwatutaasanga nnyo okitegedde nga n'abantu bajja ne bapaakinga emmotoka abakazi nali nkyali falanga ntya n'abakazi ennyumba gyali osulamu wali esasula sentiment ennyumba nali njasasula enusu 8 omwezi mitwalo 7 kakindwawo omusajja oyo yakolanga mu katale buyumba bwalingaawo butyo nga tusasula 8 ne kalinya kugumu ekitundu omusajja oyo akyaliwo ekira gyali muzeeyi gyali obuyumba obwo bukyaliwo nabo bwe buli ojja tutwalayo tujja kuba tukola
ojja kutuuka onowe buli naye kati okugoberera music wo kakati omwana yangamba yagulawo Zaxxt Records naye sinakebera kubamba ndi eno mukyalo mba n'emirimu gyange kale sina concentratinga ku nsonga eyo naye nga kyemanyi oba gyali batali usimu naye nga banga nti gyali naye sinakukebera kugundi oba bagigulawo bulungi baba bateekako music naye nga banga tebanakukola ki oba kikyabulamu nja kitereeza nga bwe kirina okubeera. Zaxxt sooka akatalekeka koyinza tugamba nti amunaayo nako olwaleero bannange kino kiri bwe kiti nabwe kiti njagala mukolewe muti nawe muti akatalekeka kikoyinza okusibirira abatugoberera kikyoyinza okubagamba nti bannaayo oba oyagala okuwangula olina kukola bwoti na bwoti oba oyagala okukola kino olina kubeera bwoti na bwoti. Ensonga eri emu olaba media zajja owulidde emikutu mingi emikutu gibaako bingi ebyokuyiga owulidde naddala abavubuka muleme kulowooza kugendanga kubba na kusula mu bidongo owulidde faayo nnyo time to time ng'olina kyoyiya owulidde laba okukopa si kibi okopa si kibi naye koppa nga okoppe okyuseemu ekikyo naye nga oba nga okopye mu katono neteekamu ekikyo owulidde obe nga olowooza nnyo obulamu bw'ensi eno oveemu nga toswala owulidde olina okuyiya nnyo obe nga weeyimirizaawo naye nga toyimirirawo kulwa muntu olwokuba kale yimirawo ku lw'omuntu naye ng'olina kyofunamu kyomufunyeemu si kumujjangako kulya buli owulidde funa amagezi owulidde ba n'okulowooza owulidde n'okwekwasa nnyo Katonda ojja kutuuka ku bwanguzi n'okupulaninga. Okay, nakuwa tuwadde ne Zaxxt Jaspanday naye nga wetyo bannaffe aba College wailaka bongera okutegeeza nti gwe muzadde yanditaaze okuba nga otwala omwana wo asome essomero lya O ne level ate nga lisomesa arts ne sciences ebisulo birungi ddala osobola okuba nga oyogerako n'omukulu w'essomero ku noti 7 noti 4 mukaaga 0 emu mukaaga 3 songa n'omukutu ogwa WhatsApp enamba ya MTN eri 077 mukaaga 511 nkaaga mubiri. Zaxxt Jaspanday soko siibule abatuwuliriza abatulaba naye ng'oyogera olulimi luli Oluyindi kuba leero lwe lusoose okuzuula okuvumbula ate nga tukyali naawe paka we tunaatuuka ewasemba soko siibule kuba. Thank you people. I'm Zaxct Jaspanday, loving daddy. Fortunately, I'm very happy these boys to come to my place. Long time I've never seen this visitor, my friend, but I'm happy. Okay? Bhagwan bless kare. Are listen. Open media hai. Keep it locked. Bariya hai. Good things is still coming. Okay? I think you play for you, God. You get a lot of things and energy, and then to such people like me, and because so many people. They are good like me, but the people they don't know. But you have chance to see me. You are not going to remain the same. Namaste. Oyo muganda waffe Zaxxt Jaspanday tubadde nayo nakola Papin Media bagamba gwe munnange genda subscribing genda sharing genda commenting kuba tukyakuleetera ebintu bingi okuzama nakola tubadde naye tutandika butandisi tukyagendera ddala mu maaso